Ensonga ezo zituuse wa? Ensonga ezo tezibabuulidde bulungi. Yazitugambye mukyala yeebuzaabuza nti yabasuubiza ekivvulu. Yeebuzaabuza bwagamba nti tugenda miitinga tuteese ate atuweereza abantu gamba buli muntu gye tuli ekkati alinga mbega yajja nga alinga nga si yamusindise agamba lwaki temuteesa n'omukyala omukyala alaga ayagala otuteesa yagambye ayagala tuwa emiliyoni 9 musimanya bampeeko miliyoni 8 naye nga kasente nali nateekamu kangi omukyala yeebuzaabuza simanyi balina bakamaabe omukyala oyo simumanyi bayekawe bat yeebuzaabuza buli ssaawa ali mukwongezaayo bwabagamba tugenda miitinga lwakubiri ate olwokubiri nga bagamba mwana we mulwadde ate nga bagamba kati tugenda miitinga olwokuna ate agenze kuziika gamba ali awo takutula. Naye nga ggwe oli otya nga ggwe Evelyn Lagu mu mbeera zo? Mazima gali siri bulungi infact ekyo nabadde nyagenda mu ddwaliro saagenda sente zaabuze kitegeera era papa kati yakedde okumpeeza mwami bosa seronkulu yakedde okumpeeza ngenda kugenda akola leero naye nga jo sente zaabuze obusente nga bwomanyi bonna bwafa mirimu gyafa twali watuufu waga sente bwe nali ntaddemu nga manyi nda kufunamu obusente mukyala oyo takutula ekitegeeza ekifo bombo etaaga kuba neetaaga ogenda mu maaso. Ekitegeeza ekifo yakibagirako ddala yatwali twateesa netuwandiika batukirizaganyiriza tuteese addemu ankolera esho yange wali ekifo kyaffe akola eki atuwe tenancy agreement byonna nga twateesa bulungi nekiwandiiko weekiri naye buli ssaawa akyusakyusa balooya akyusa abantu kitegeera gamba ali awo takutula ali mu kwetooloola nga naffe twagala ensonga everegwe. Gwe nga Evelyn Lagu kiki wali yagadde bannayuganda bakuyambeko? Bannayuganda bo tebalina buzibu sibalinako buzibu banyambye kye basobola jasitira kunyongera mirimu kuba kati nsobola okukolako siringa luli nti sinali sisituka sigenderako ddala kukola kati nkyo nsituka newemba nsobodde nenkola kuba nina okugenda mu maaso like us to go on. Singa omukyala avaayo sho natagibaweera ddala gwe nga Evelyn ki kyozzaako? Era munaye nja kwebeerawo bunye naye ajja kukikola kyensaba ajja kukikola kuba alina okukikola. Ki kyozzaako nga gwe Evelyn Lagu oluvannyuma lw'okuba nti kyo baagisazaamu ate ne bosa yesterday twamulabyeko mu kkooti? Of course omukyala alina okukikola bw'atakikola era tujja kweyongerayo mu mateeka kubanga amateeka awo si bwe gakoma alina okukikola ngera nange bwe neeyiya nga wembadde neeyiya badde onsanga ku shows ngenda nenzitomera nenkola anti ne bampa ku sente era ze zimbezaawo. Kati ate ekya kkooti mwenga mwe mwagala bayirire kyenkana ki? Okusinziira ku kye twateekamu ne byatufiiriza byaffe byonna byafa ali omulimu gwaggalwa tetukyakola okitegeera sho yange ye bwe yagikansolinga twali kitambula mirimu gyonna gyatufaawo. Abantu abali bakuwa ssente mu sho eyo abali ba bookinga table ate mwali mutusuubiza n'okufunayo ekifo ekyo era muteekemu ekivvulu. Sente zaabwe tiketi zaabwe nabagamba bazitereke kuba konsati nsobola okuddamu ogikola kubanga bo abagala okumpagira webali nababeera bangamba tiketi zaffe tukyazikuumye era mbasuubiza nja okukikola. Wali otusuubiza nti ekifo mugenda kufuna ekifo ekirala kye muba muteekamu ekivvulu bwe byakumawo? Tulina noonya ekifo kirala naye ebifo weebiri papa yampa bangi asobola okumpa ekifo. Ki ekikyagaanya otegeka ekivvulu ku papa's sport? Of era ziba ssente kuba zaafa zonna ate ekyo tebakitegeeza miliyoni 2 kyegenderamu ddala ssente stage okemalawo ekitono ennyo miliyoni 5 ekitono so byetaaga ssente okutimba okulanga obulango bwa bbeeyi so munange sibirangu. Twogere ku kyokuba nti okyazannya mu Zubairi. Amaka ga Zubairi kati baagassaawa musangibwa wakuba tumanyi nti gali ge gali amaka gammwe? Tetunnafuna anti byenkugamba byonna byafa olw'omukyalo oyo kati tulina kuddamu kweseetinga bupya. Kati ayagala okuyamba Evelyn Lagu amusangawa? Nze alina mbangeebaako abantu abanyamba bannyambira ddala bambi bankubira ku simu yange
era bampeereza abamu bampeereza from all over